gwe tugenda omutakase bwato tuli ku mukutu ogwansasage media omukutu ogwaffe ddala ogweka naye mukama yankola atya ebyobufuzi sebo nabyo mmanyi bisenso owange ondabye oli kasajja mmekete era n'okangaza byobufuzi ngalo bino bimanyi bulungi era bannamasaka basubwa omubaka ali wano alindiriddwa oyina wakanga muno gamba bannanga bannalakayi bayayaana ate abantu ne bakuba enduulu abantu bayayaana waliwo abade banjagala masaka nno ewani mukungwe nyeero mukungwe togenze wagundi mpuuga oli wampuuga bayayaana ekabonera bafa kabonera era akayi bafa ewa bedi naliragana nakujja kawempe teyo kati walamu kwegamba abantu bayayaana bagaaluna begolu lunabe waffe goludde obumeseji bujja lwaki tojja ate olusinga lunabo baweesimbyewo ddala gundi yegenda kubeera muki kusooka kulya bibiri ebibiri omulange yabannamasaka ejjudde obateeke muliiku obakubemu ekikadde suula beni asumulule mbagambye bannange ebibiri bye batuwadde tubiridde tubidigize kakati buli mwezi ku miliyoni 3 mwemeka zenfuna mwetano buli mwezi lwegunaggwangako tujja kubangayo neke tulya ku buli muluka otegeera oba kawunga nze nno nina siima bintu byangu nkwata bukwasi manifesto yo fuso ya kawunga buli muluka ku buli mwezi abantu balina okukima akawunga nokimanyi nti by'abantu bye baagala ate baagala ki waliwo ono omusajja ono eyasimbyewo kawempe nseruku namulabye nga akutte akakutiya era nti singa mbadde we kawempe gwempa okimanyi nti ebyo bambi musajja watwali abo bakola abantu bwe bati abantu lwakuba kakati ffe batulaba gwe w'ebitiiti gwe nsereko ye mubaka omutufu okuwaka nsereko yakutaka kutiya n'ateekamu banka agenda abawa ate bambi akasente kakajja na ku ssimu akajja ku ssimu essimu yagisibye naki oyo asobola obakolera naye kati era tebajja mmuwa abantu tebaagala bitabo mbamanyi n'obuvulo gw'omanyi oyo nsereko omulabira ddala afaanana abalonzi kyokka nga be bantu nze nyiza obutagenda wa mubaka wa paalamenti ate mwetaaza ki nze pazo mbugenda ku mulyango gw'omubaka wa paalamenti mwetaaza ki nga bw'afaanana kitegeeza nsereko ono yabadde yeetaaga okuwa kaadi nsereko yafaanana abalonzi singa gwadde abatuulira wali ebwayise mu katale kajjakana wali ebwayise katale kawa kujjakana katale k'ebwayise mu Kimumbaasa gy'ensereko amanye ennaku y'omuntu wa wansi mbadde we kawempe sidda mu kumakya sereko kamuwa ali sisula akange n'ensereko tekasula ate aganaga naye nandi muwadde leero nalisanze obuzibu kati obadde ogenda kukawaani oyina aganaga akagala agalaga bisajja bagenze ne bamubuuza constituency emiruka giri emeka neno byebikola aganaga kyetaaga kusooka kulayiza akwata abakulu b'ekawempe ab'ensonga babeera Wambogo amugambe mumpe maapu y'ekawempe esaawa nti eyise erikuba amanyi weesa atandike kukolera bantu mubaka ki abantu gwe beetaaga muyivu so muyivu abayivu batudisappointinze nnyo buli wamu twandironzaani kubaka guno gwe mulembe ng'abayivu badisappointinze abantu nga bakoze eki badisappointinze omuntu omulonzi yeetaaga omubaka amufaanana omulonzi teweetaaga mubaka gw'ogenda okulonda abamu balonda ababaka baba olwamulonda n'agula ennyumba ebbunga taddangayo talabikangako kati goyo balonda weetaaga ekivubuka kyammwe ne kibakyukira nga mulina engeri w'okukisanga mukirangire n'emmoroka mugiteege mubigere kiki ekyakukyusa sebbowa kiki sebbowa gwe tubadde naye kwe naawe ku ludo oyagala kutumanyira sebbowa leero emmoroka tojja gisimbula sebbowa leero tojja kuvaawo kwata emmotoka ogenda ogiteekemu amafuta kugombolola ekimotoka ekirima oluguudo tulukooye twagala kubo lyaffe nga tugenda mu katale tusirwalirako naye balonda simanyi mwana balooya mwana yali aweererwa World Division simanyi kitongole kino ekitongole ky'obwannakyewa ate bwe yamala okusoma nekimutwala Germany NGO biri eyo waffe era akabiyitirivu simanyi World Division waliyo
USAID mukugu nnyo mukugu alina PhD n'alyoka akwata bye yasoma byonna n'abiteeka ku post n'onya akalulu n'ogitunulako n'ogawo yasoma oli mulonda ne erira se so nga mwetaaga ssebwatu amanyi ennaku ebaluma kakati gwolonda Ssuuna Ben n'ataziwa bantu lwaki tazibawa Ssuuna Ben kuba amanyi akulidde mu nnaku abantu akubana b'ebinyanya bamulaba bulungi nnyo bamutabukira amanyi muntu kyayagala amanyi ekirina omuntu ekintu kyayagala kakati omuluzi olonda omwana akulidde mu maka agasente tamanyi oyo mwana ku muwogo oyo mwana wa gundi yasoma nnyo famire yaabwe yabayivu no bannayuganda bye balonda kyova olaba ffe tuli baffenna tubifiirwe sebwetozoyinza okukera ku makya n'osanga kalulu ku myaka gyange gye nnyina n'amagezi ku ndaba yange pazo tolonde sebwatoze ngende nonde nze pazo tolonda ate nze nkere ku makya akalu ngeze mu motoka yange ngende kuba akalu nywa obutwa bw'emmese n'enfa lwaki mange taka kiwa sabirina okufa lwaki nze pazo kyogala kulonda tomanyi nti akalu n'abanfaanana bangi obukulembeze n'abanfaanana bangi tebagenda kubiddamu kulonda ku bulungi byaba tategeera batamanyi bitambula ate luli walonda luli nalonda kati kiki ne tubalaba kimaafiya ne bintama bo bakugamba oba tutulonze oba otulonze ojja kawangula kujja tulaba kimaafiya kakati nze ntawaanira ki tugamba ekitegeeza akalu nabirekera Katonda nakuma kabaani kange okulonda tumala budde ate obadde okola ki kyukakyuka enajjitya nga netulonze omalira kati omanya ekintu kyokyasinza okukola n'omala obudde wali okoze ekintu ekikumalira obudde kikyotera okukola waliwo ekintu kyokola nogaa nga nyonoonya obudde bwange omuwala nga yakusuubiza ogenda omulaba najjako essimu awo kakati okulonda kyefaananyiza bweki genda gikubako nga genda kunyiigira olunaku olwo singa nakusanga ng'ovudde ewuwo tambuulira emmotoka yo omusajja omukulu n'oyambala empale yo ne baggololera n'okwata engatto yo gyogeze kulonda ku myaka gyo sebwato gwali nnyo ennyonyi n'otambulako n'ogenda Isirayiri amagezi tolina ndi munnansi atalina magezi nina okwetaba mu kukyusa obukulembeze obuliwo bwogenda okukyusa obwawa obwa Uganda utya n'akalulu walukaga yayimba ali yayimba batasoma mutuwonoonera ebiseera obuba butasoma lonnabe obuwedde emirimu okakasa obutamanya bino bye twogera abantu tebaagala tubiwulire TON we sebwatwe tokikolanga ne bwemba nga siriibu mpulidde tuula bannayuganda abakyalina amaanyi bakulondere oleke n'okkubira abantu emimiro kuba ojja kulonda olonde omuntu akunyiize ogekale nalonda waaki sina nze kyemmanja ate gw'otaalonda omubanja ki ife abaludde emirimu abalambulukuse abanoonyereza obutuufu bw'ensonga ne tweyongera zibikkulo zigenda munda tewali nsonga komisioni bajja kulonda naye nze siriimu ddembe lyange bakulondere munondere gwe munondera anaawangula gwogende naye bali nnyo mwebalire ddala sisobola nze tojja kukayana sisobola kuva nga nze mpaza ovuga emmotoka yange empya ate batugamba tufune endagamuntu era nze nja kuba wange mu ntebe nga mbutunuulira nti obwajumani kati kambusa akasaale kalinnye kaakali kalina engeri gye kalinnya kaakali kambuse kamwenge kawanise ng'oli ku TV oseke ate nze nyiza obutaseka kati tolina mukulembeze gw'oyagala afuge aliko gyaliredde okubalekera mwe mwamuleetera aliko anti naye akalulu ke kasalawo bwe bukyenkera ku makya wabalabye abamuli emabega tishaati omanye ebigambo ebiriku tova ku maini sigalako muzeeyi bano obasobola wajjanga kiddo nabo baweranga olowooto gwogamba atava ku maini bali bane tova ku naye agamba talina mulimu omulala gw'amanyi tova ku maini bamuwaka
Eryanyi limuwala liyite yampalabula. Bamugamba mzee kyali muto. Yes. Bano basobola. Yes. Kakati. Ye bayita Uganda mwe tuli. Wekyanga omugaga gye kuguba mu kampuni ye. Wekyanga ki? Eggwanga ali mu kampuni. Wekyanga kinga ali munaku. Fa abagezi abamumanya. Mugaga katumubbe. Mukunyureko kye mukunyude mudduke. Twetereza ate onamugamba kyo. Oli kukola ya fena tubifiirwe. Fena tubifiirwe. Sina kwezitambulira. Sebwato. Era kusanga ne Ssuuna Ben nga mulonzi. Tetugenda kudda mu kukolagana. Ogenda kulonda. Akukyani munaye gungambye. Ogamba okulonda tumala buti. Kuva ku mutendera kisebo. Nonda mukulembeze abasigadde be bamanyi. Ate golonda ne bwota mulonda agenda kuwangula. Ani. Kimanyi. Ngo manyi ngenda kulonda. Batugamba mbu Besigye yawangula 2-1. Embu yawangula. Okuwangula ate n'otalayira nakyo kirumya omutwe. Kale nabyo n'olaba ne bikola ki? Osanga ne Munauganda gamba. Apana. Esaba Munauganda tomuzanyisa alonda ne kansala. Wavira ddala wansi ku bwe naba kulonda ngenda kulonda chairman weroso. Owekyalo. Oyo ankolera ebbaluwa ya passport. Mukulu nnyo oyo. Oyo gwenkawa. Sironda mulala. Awe nkoma. Abajjonkezi bano abasalidde magezi kirunnabe. Nze mwago nze mutono mukujjonkera. Abaana bagamba bironnabe nawulidde bakusaba ebyenda byabwe. Babinsabe naye nabe ekyenda ekirwadde kijja bagimba. Ate gwakola akafaananyi ako era sebwate oli mubi nnyo. Gwagenda n'okola edi bwe nali mudwalire bombo. N'okwata akafaananyi ako. Bwangamba n'ogamba waayi. N'oteekako n'ennamba ne mobile. Tukole tutya. Ne banka akawo. Bano abantu bazibu. Kati bakubira tesimu kati omuntu gwoyambye ng'ali mbwetaavu lwaki oba gwakola ka posta akandeetera ebizibu era abantu tebamanyi ka posta akatambule yakakola abantu bagambye ka posta ke muzunza bannange bwate wayi alina kifaananyi kya ddwaliro nze nakirina owulidde tuteekako ne gundi naye kati ekyenda kifuuse ekyenda tuwebyenda byaffe tuwebogenda bijjawa nabagambye bampa akawunga kange ndabawa mukopi atakulekera naawe tumulekera basabye akawunga nabagambye mumpa akawunga wezaali kilo mmeka 5 10 nezikoza amagulu ate wazetikana ate kukyanga bakalya kati emyaka 5 kati oyagala mmeka njagala kilo eziwerera ddala nkatwalire loremu lore 5 katwala waffe budduka gabula akamuja na kayiwa mu kkubo fena tubifiirwe kajjulaawo eruka ya mulewera bakawalule buwaluzi gavumenti ekayole kaseti ono mulalwe fena tuviiremu awo nja kayiwa mu Luweera kakolenga buliji naye kati ebyenda bigenda kuvaawa tebiriiwo okuleka nga basesemya akawunga kange bwe bayeta akawunga ate nabagambe baba nsaba ekyenda balina okuteekamu eza tikiti ne visa n'okulya njagala kugenda India gye baba bakinzigiramu so kati balinayo olusondo olulala olwa tikiti olwa visa bagenda kulongoseza India gye njagala toyinza kumala ganzija mu 9 wano nga sirinye ku nnyonyi kati basonde air ticket ne visa ne kyenaalya nga ndye facilitation enako ze naamalayo nga mpona so kati boolekedde obuzibu boolekedde akatyabaga tuli ku mukutu gwa Nsasagge Media mwebale nnyo abatulaba mwebale ku subscribinga genda ku YouTube subscribinga obeerenga ate ofuna ebinyuma mukutu gwaffe gwa Nsasagge nga bawulira nti Nsasagge eba Nsasagge njereere tulina ebipazo olunnabe ow'olunnabe ono ebipazo ow'olunnabe abatamumanyi yaleta Ssuuna Ben e Kampala Ssuuna wange tugenda ku makutano tusigaze ennaku mmeka 22 obudde wikijja olw'omukaaga luwa wiiki ejja ennaku z'omwezi nga 22 tugenda ku makutano kusimba Kagere tugenda enkola yaffe bagimanyi ku mulundi guno kintu kigenda kuba mutanjawulo bulijjo beemulugunya nga bagamba ki obuzi namutuwa butono jjajja Ssuuna endongo jingiramu yazeemu n'atereezaamu nnyo yakoze atya twateerezezza olw'ensonga twagala Ssuuna Ben ssaawa 4 ez'ekiro etandika mu byuma
etandika okusekebbuka esekebbuke sona beni agikuba jiwemba zira tona agikube ojiwerere njiwerere ekenda kuwoma aka kumacha sawa nya ate nechenjawulo tubeerawo okimanyi musasage tusula bulungi nnyo ate tubeerawo wali eringa wejaga bivulu byaffe musasage tubeerawo era bwe tumalawo tuli tubeera mabega ayina engeri gyatabulamu awo ne tumuweerera okitegeera atabula tunyeenya mutwe so abanajja ku makutano bwe tumala okuyimba tetufuluma tumulinda paka n'atandika okuweerera nga tukola nga weetuli ate guli mukolo gwa agulero oyita neno olyo bitema okukirayo kanakagulawo tosibawolo ntera amwawo ekintu neetale bwe tutyo endongo yegenda kutuwoomera ku mukolo gwaffe bannawo inshallah omwaka tugutandikira 22 ku abeeka batuwe tebanatuwa ntambula nabadde njagala twokye embuzi yabeeka mu tenti wali wammange eri gyotera okunkolera mu mataka eri gyetuula ewange emisito giyitingane ne nabbo nabyali kintu kyange kyavudde Saudi Arabia kingaye ku makutano kituwe kyabikira era sebo tenti ate kirungi ky'amakutano tenti yange ebisulo biri waggulu sigenda mbisulo nze ngenda mu tenti wane mmanju akaffe kabaawo buno butenti bwa camping ejja kubaawo egenda kutuukawo nga 18 kiki ekibeera mu butenti obwo onaawulira naye nga abeeka banyiiga nnyo ne bagala lwaki watuleetera ku nkudi mwattu ate ne banenkiraba nabasanga jjaawo nali nga kwambi asawo nga ngula capati ne bagala naye watukola byonna bikole naye okimanyi nti enkudi ebuddu bagimisinga bannabuddu sibawangamu ku nkudi lwaki watuleetera nkudi baali bagirinze nno mu maali ya fuloomo tugenda mu nsujju nsujju eza vipata ya mu kibira ate tomanye ya erogowa gitandika ku 8 bulungi nnyo misagajingira mbandi ku live ng'ekoledde ngamba kakati no bitandise kanyambale sura bajingira ne bamenya muwogo nembazi omanyi kye twakola omusajja wa ero nalajalaga bannange munyambe batabuze netandika okuwewa kakati abeeka ne bagamba ne ensujju eno ndoza gye mbamba twalira ensujju ali gitutute Masaka ensujju katubatwalira ensujju osookera kuza vipataya wa mita ebujuko tuzibajjule mu kibira wansi tuzibajjule ensujju zakubajjule mukono gwange sigwetagako bangi kasita oguyimiriramo mbazira tone nagubamu n'essuuna kuba guwedde ensujju zibajjukire ensujju tugibajjule paka ku makya ensujju ova ku kyo lwaki ekivulu ekiyita nsujju kikyogezaako okutegeeza omanyi nawe wasseego kigamba nsujju nga kinene gobadde omanyi kitegeeza ensujju ng'ogibajjudde ensujju bagirya kati bagirya tebagibajjudde mala gibajjudde era bagamba mugende muleete ensujju tugibajjule mugiteme era abasajja abasinga ensujju zino tukolerera ensujju gibajjula kugikola gibajjula nogaba bwedda kinzita ki banyumala okugibajjula utali kugamba bakira nfaashi so tujja kubeera eyo bwe tunamala tuyitekeeka bwe kiri kyetuli tujja bannabuddu olwo ensujju erina okujjako ebuddu tugireeta tugibajjula ensujju mu nkudi nali nojagala Masaka recreation sawe nga bakizimba ali mu kizimba nga wali omuganda wange Amin angambye nze abeeka kambateeremu ennyonyi ebavuge yali agimpadde Amin yali ampadde ennyonyi ebavuge nangamba buli muyimbi ayimba agende mu nnyonyi bw'amala okuyimba dde nga baali bagenda kunyumirwa nnyo nali kimaze era nagenda ku gundi ekijja bwemi ne nnoonya ennyonyi weegwa naye ne ngamba katulinde ekisaawe kiggwe banga kiggwa mu gwa 6 kweyo guno omwaka ina okuggwa yaman so winjagala wakube sekebbuke tufumita akagere mu ttaka ziza bafana bawalukaga babawaalu bannabuddu abudu mulaasi fekka strictly kinaabeereyo sebwana ja kuba kika bannange nkugambye kale ensonga bwezityo bwe ziri zitambudde tulina eripazo lunnabe tubeera tuwayamu nawe tumusanze ffe nga tutula nga tuwaya sasage mastishaini bw'oba oyagala okumanya kyonna kyonna ebyewaffe ebuddu
oyagala kumanya kikiru nabika kate ki ani amujonkera musasagge ate abana Masaka sibanyivu bankubidde sibu kubine ebigenda maaso ne bagala luna be baba basazeewo kujjonkera ewaffe nabo tebaddanga baba gobi bana Masaka otumanyi ku bekyanga ate balina mpalaniraako bwe bakuwalana ne bakunywera ne bbiya era banyize nnyo ne bagala bakuleko okole gwona ali awo wajje wagenda kupakasa naye bakujjonkera banaakusobola nedda sebwato nze nno ndi mugezi sikola kintu nga soose kukitunuulira abantu tebabiriimu ebyo ebintu just bantu bano boolaba abakubi bakkerere biri wano social media n'abantu abatonotono small community of people abantu abasinga tebalina buzibu ku muntu genda kwekolera ate bw'otaakola naali awa obbe tebalina buzibu omuntu ategera sebwato tayinza kukyawa akukyayira okukola tebalina mpalaniraako taata bamanyi luna bayenoonyeza kasente ke kikumi nange kubaawo kulabirira famire ye kubaako kyenga ttambulamu musajja munaku ddala ekyo abantu tebakibuusa maaso sebwato wange waffe ebuddwa eyo tewaviika kalizo jongoza wala ate nga n'egyovudde basigala bakutunuulidde nga n'ebizibu tebinnaggwayo tuuke wammwe ng'ebizibu bikyali bingi kino kiro ono ali eri mwannyinaze wammwe ali eri akugamba kino mwannyina ndyeneramba ebintu byanyonoonekera mwannyina nagenda kasensero ebintu sibitegeera ng'okyalina okulwana n'otunuulira omuntu nga tayagala obeereko bw'okola ki bw'obeera kale biruma nnyo sebwato naye etufokasinga ekkola era tutunuulire ekkola Bipaze endongo eno ebbanga lyogikubidde myaka kati tuli mu 10 n'okusoba naleba agamba ki naleba akuba yaba akuba waliwo abaana bangi abatunulidde liri puzzle bo mentalinze bo inspirinze olinga yagala kubanga lunna booyo yakikola ati abaana bangi nze mbasanga eyo gamba bannange mwana tobyena endongo muziki naye guganye luna babo bakikola batya atunula lunabe gwalabidde kati kunkudi nenga ayina byatamanyi lunabe byayiseemu nalowooza nti bw'ogenda mu studio no recording oluyimba ofukiddewo sita ekyo kikyamu abaana abo kigambo ki kyosobola okubabuulira okuva mu ggwe ayise mu mbeera ezo zonna ey'obwa upcoming n'okuba kuyitisa eziwera n'essaawa zino wooli kati omuyimbi omuto obuzibu okwekkiririzaamu nnyo kibalemesa nnyo kubanga si ggwe asalawo yiti ekkira awo ebiboozibozi byonyumeza eyo wamu onaku byeyiti nze mmanyi okuyimba naku by'oluyimba abantu be balina okukola ki okulusalawo nti luki nti luyimba ekisumbuwa abayimbi abato ganagana by'oluyimba lwakabi naye abantu oli shuwa n'abantu nti lwakabi kuba ffe bwe tuba tutenyimba tuteekayo buki buteesi abayimbi b'ennaku zino be bantu abakyasinza okwewummuza zibulina kumbeera mu studio kubanga omuyimbi tomanyi yiti ddirwa ejja ng'olina kuyimba buki buyimbi olina kuyimba buyimbi naye abayimbi abato ekibasumbuwa n'okuwabulwa kati kutono bajjirwa TikTok there is a difference between a TikTok sound and song luzungu anti lungi anti sound oluyimba luyinza okubeera nga sound nga bwolaba sound zino zenkola ku TikTok wakyenda ayagala kuwulira sad story kati oli bw'alaba bakakoze nnyo ng'alowooza nakubyeki naye oluyimba olwo luba ku TikTok waliwo olutalo lw'okulujja ku TikTok oluve mu sound lufuuke oluyimba okategedde okulujja ku sound ya TikTok lufuuke oluyimba awaliwo akabasa ate era bangi ne kibasumbuwa bw'amala okubayo oluyimba ku sound agaha sound yatambudde kati sebwatu talina kyaŋŋamba bye TikTok afuuse sita by'oluyimba ku TikTok ne lukuba sound luli mitwalo ebiri challenges mitwalo ebiri ng'amanyi agenda kufuna ebivulu mukwano endongo ye Uganda okugimba n'otuuka okugiryamu miliyoni 12
oba omanyi emiliyoni 2 oba omanyi endongo gy'okunkumudde bakuyite Busia babuuze ffe Kabale babuuze ffe babeere bakkakamu ekirala baleme nnyo kuyimba ngombo nga bw'owulira n'osanga nayogedde ngombo wa 9 ulina omusanga ng'agikubyemu oluyimba bwa 9 ngenda kumulya n'amagumba gambwatuke bulwaki bulabi naye togula ebintu ebyo eby'ekijega kati waliwo bintu bingi obugombogombo bubeera okwo oli olukafunanga akayimbamu oluyimba era ffeeza ennyimba bwe tuziyimba just oba otunuulidde ekyo naye si kwobeera otunuulira nti nze buli kadde ngenda kutunuulira ki lowoozaayo ku sayidi endala lowoozaako ku bantu b'ekikuube abantu b'ekagadi kayiso bubuulo ewaffe erwengo teweerowoozaako weka ekirala abayimbi okukola ennyo kikulu fe bwe twalowooza ku music twali waffe Rakai eyo mama wange gye yakulira nagambye ekirooto siyinza kukigusiriza eno ne bwe mba njagala nnyo nina kugenda Kampala si buli luyimba lw'oyimba nti producer gw'owulira yalukola kati nze ate bwe mba njagala oluyimba lwa reggae sigenda wa Digibbawa olina okumanya producer ki akuba style eyo Bawa bw'oba oyagala ekyawano eky'Abannayuganda oluyimba lwo lutuuke mu buli koona oba bw'owulira ezo ennyimba ezo bukyanzaalibwa sirabanga nnyamu erimu oluyimba lw'abantu oyo Bawa akuba n'alutuusa mu baki noonya producer akuba style eyo oyagala kukola mu reggae era noonya abe style eyo oli muyimbi wa dansolo noonya producer akuba ki dansolo zo waliwo abali versatile nga Digibbawa ku style zonna akubiramu akuba so okola production ennungi ndowooza njogedde ku Digibbawa y'omu ku bemanyi abalina production ennungi akuwa oluyimba Bawa ne bw'oba oyagala nnyo akuwa luyimba nga terunnaku ne bw'oba nga tannaluwulira nti lusaanidde taluta ne bw'okuba omutwe n'ogwasa nga oluyimba lukyabulamu kuba ayagala akuwa ekintu ekirire jiiti otegedde so banoonye ku baproducer abalungi bayimbe ebintu ebirungi nze sebwato nsobola okugenda mu studio n'ennyimbira eddakiika 2 n'oluyimba ne lugwa naye kennyini gwe naawe kennyini weebuuza naye bino ddala lyrics zino abantu zinaabawoomera abayimbi abasinga oba bakirowoozaako naye ddala bino byenyimbye binaanyumira awulira ze n'ennyimba nzirekayo luyimba lwanneegaanye omutwe gwanneegaanye lyrics zaagaanye zibulamu neezirayo nendusulira oba nenkola neezirayo nenkwata peeni nempandika kyempulira nti kino kyennyimbi ekyamazima kijja kunyumira akola ki awulira so abayimbi tebakirowoozaako ekyo amala gayimba ate bagamba mwe mwononya abaana abo bagamba luna be yayimba enkudi wakati naye n'abaayo bazimpeereza nnyo okuzimba nze nno nayimba nkudi mazina nkudi naye kati waliwo akugasa bagifumite gijjeeyo kwata tugende wamusense budde koma nnyo kati balowooza nti music ayina kubeera balowooza nze nnyimba ebyo kati owulira oluyimba olulala edda lw'ezzooli mpulidde edda lw'ezzooli wano nengamba kabaka Ttembo kalege kayitirivu kalege wabadde ku ki waliwo akavubuka ennaku zino kampetera weteramu nnyo omanyi sebwatu tukoze ate tukuze mu ndongo muno kye nalayira okufa n'abantu kwe kummanyiira otegeera abannyamba mbamanyi pulezenta tewannyamba leka Suuna Beeni ne bwe tutabuka ne bwannyombesa yannyamba naye tolina kye wannyamba twabadde mu lugendo lwange ova eri onkolako comment bwengaani tujja kwetabukira bwe bagamba nti awo oyogera nnyo oli tomusobola nga nange ngenda nnyimba kati olutalo oludde mu ndongo tutuuke bwawalukaggana Samona luli mu ndongo anti ogambye sisobola kati tutandike ngoma ku ngoma kazaabike mwejjonkerera muziki ensi esalewo lutalo luva ku ki kiki anti abantu abamu kamanyiiro sabati waliwo abavubuka balina akamanyiiro omanyi omuntu bw'aba akuba abantu ku kyalo bw'abanga tafunanga yamukuba
akyewanira namuna agamba kino ekyalo tekuli ansobola naye babaako oluusi nga nabamu bakuleka bulesi ne bagamba mumuleke abamu ne bakusiriikirira buki kitegeeza nti basobola kukuba baba basobola naye bakuleka buki alogo bagamba nti oyo tasoboka bakuleka bulesi kati nga Eddie Kenzo ekimu kye namuyigako Kenzo si buli omuntu yamuddamu si buli omu tunuulira Bobi Wine addamu Museveni yekka ogaregedde yekka wepimira level eneemowoozi bayanukula omulala tusuubirangayo kufuna reply give na gwe bw'oveeri nti kabogoza nnumbye Bobi Wine bw'obeera muyimbi Kenzo ekyo nakiyigira ku Kenzo ne Gravity waliwo omuyimbi nga tali muddamu basajja baakola kyoyo tomuwaamu nalabye ekikaliani ekyo kigezi kyagala bamuwadde muno si buli muntu nti olina okumuddamu kati ne Bebe Cool waliwo baataddamu nga ne bw'oli mukola otya kati ate raba bw'ogwa mu nzereevo zo kati nemwetwala nange waliwo besiddamu naate bwe nkulaba ne nga gwe nakwagala dda gwe oli mu levo zange nakwagala dda Mukama akundeetedde kankusabike bwe nkuweerawo ensobi gye bakola mwaddinganye n'aliyeni gwe tusaza mukabo nibalabye muli muti tuti ningamba lunabe omusajja yali ajonkera kiki nakivumanga mmanyi tekiyinza kunkolako kiryange nnyo kyakola kitya ekisajja kyange ekyo oba byali kire bino omanyi nakyo kiri olukizibu kale jjo kyaŋŋamba ekyali nakuvumanga manyi tolina kyosobola kunkola nakyo kino ekiŋŋamba nze nabeeranga eyo nga nseka busesi abaana bange ne baŋŋamba bakunoonye ne bakati pazo munoonyaamu ki kirina abakubi kirina abakubi nno era abantu tebaddeeyo olw'okuba bawulidde ebyange n'aliyeni tebajja bisobola nze aliyeni oyo gw'olaba twekubira nannyo amasimu edda luli nakati bwe gwazzeemu nambuuza owaayo oli wano avuga emmotoka ye nga talina na muntu najja yekka nga wano ne tutuula nga bakabadiya tebaliiwo nga tewali yadde n'omuntu n'omu ng'ali bibi avuza emmotoka yeego omuntu eyattiiti najja ne tukuba emboozi ebyali nga twatuulanga eyo emanju wa militale eyo wansi eyo mbubaala bwaffe nagamba pazo kati olaba abantu balina kye batannamanya pazo ngenda kukola ate byonna bye yaŋŋamba nga abikoze yanyumizanyumizanga awo emboozi ze nga yeerogoza pazo olaba njagala kubaako byenkyusa mu ndongo njagala kubaako byenkyusa mu ndongo abayimbi babeere nga babawaayo ku ssente nyingi kino kyerogoza bwerogoza pazo sinaba kutuuka kwagala kuyimba mu Kampala naye ekyana ki ebiyimba byakyo bikuba sinaba kutandika kukola bivulu nimukama babayi buli muyimbi olukuba yakayimba abagamba afune ebivu ono omwana atayagala kukola bivulu yeeyita kitayagala ssente ate byonna bwe kyabiŋŋambanga era bwe kibikoze tumalaga kitwala kuyimba oyo omwana mugezi so kaakati bwe twayogedde nakuvumanga kimanyi tolina kyoyinza kunkola owandinkutteko nondaba nekiseka naye nga kikubi abakubi abalina naye teweeyibaala nogaa nti naawe ojja kuyita mu mbaddi ya lunabe kubanga oli munywanyi wange bajja kukuba bakabaddiya bajja kukutula alina abasikiri benge magumba bamafulubeto tobuukira wembuukidde ebyange nawe tojja kubisobola abaana bafango ne baveekwevuma nasuuna bbeeri tujukira netwevuma olutalo abantu bansangagende baga semaswaku yaŋŋambanga naga nabadde no nesuuna ekiro nga tuva esemba buliraga natunula kabiriraga ne kalunabe kano tekalina magezi naseka naye nga waliwo olutalo kakati ebyaffe ojja kugwira bwerere kyenagambye bano abavuma aliyeni ajja bamenya esaabiro bwe balabaze nejjonkera n'oli bandeke aliyeni oyo musajja mugezi era abayimbi bonna singa babeera nga aliyeni oyo akola ebintu bye mpolampola ate byonna byange yabituukiriza teyeerabira bw'oba omuyambi abajjukira nti ono yanyamba wano era bw'omukola ekibi era ne mutimu mu lugendo mwali olw'enkalakasi bulungi mwe mumusitula nze aliyeni ajjukira n'olunaku lwe nasooka okuba oluyimba lw'ekuredi bulungi nnyo aliyeni yajjanga nga ndi ku digida n'aleeta oluyimba lwe n'akulekera ekyebiri n'agenda nga nekino ekiyayi kyawa
Mbamanyi yabyerabira bimusinkana nga ngamba nanga gwe yayigwe banyi gwe yasoko kunkubira olimba lange ku radio era yajja nanyimbirako ku bwerere simubanja n'agenda kakati nno abantu bwe batyo bwe baagala twawukane n'abantu twaba tukoledde ebintu ebirungi ffe tetugenda kukkiriza abantu tebaagala okolagana na Chameleone tebaagala okolagana ne Kenzo tebaagala okolagana na Namyala abadde mu Kampala nga muwale yave akube mundu kutaka nga tebamulabawo bwe yafuna office abantu tebaagala tukole naye ffe tujja kukola ne Namyala kati abantu bo waliwo abantu nga baakulira mu family tebamanyi kukola mikwano kati bo baagala emikwano gitugweko kitajja kukola era bambiseda ne ku press conference ba nobody yali kozi yali kigudde wani kadde keeko bannange tulina ebipazo lunabe njagala okwebaza ba sponsor baffe abalungi abatulekamu kasente okulaba ng'ensonga zino tuzitambuza abanafe ababiva organic bano basangibwa wali eri Mengo bajjanjaba nga bakozesa eddagala lya butonde gendayo bakujjanjabe bulwadde bwonna bw'oyina bajja kubeera bakujjanjaba basooka okukebera ne balaba ekikuluma ne bakujjanjaba atwagala okwebaza banaffe aba Hope General Hardware abasangibwa Kawuku mwebale nnyo mwebale eddala okulaba ng'ate mutuusaako abantu ebizimbisibwa ebiri ku mulembe nagamba nti noba nga akasente olinawo katono batuukirire bajja kuyambako okugulawo akawunti nosasulako mpola n'otuuka okuzimba nga byonna babimalayo dda webali awo Stream Live Avenue bakwata ebifaananyi ebirungi vidiyo eziri ku mulembe Bulango ate kati baafunye amaka mapya gasangibwa waneeno Makindye totawaana wali otuukawo nga buli kimu weekiri kizimbe gaggadde ebyuma baleese bipya baatikudde mwezi guno genda ku Stream Live Avenue bakwatire vidiyo abayimbi muyireyo onoonya vidiyo bakwatidde vidiyo tenyuma jangu ku Stream Live Avenue bakwatire vidiyo ennungi oyina kivulu oyagala Bulango oyagala kulanga business Stream Live Avenue bekwate bajja kubeera ng'ensonga bazikolera bulungi nnyo nnyini ddala Newman's Crisps babumpwa kimpaki abo bonna agenda mu supermarket kyonna ekikuli okumpi babeere nga bakuyamba mu nsonga emu oba endala ate GTM Computers nabo basangibwa eri Kampala Road nkwebaza okubeera ku mukutu gwaffe ogwansasage media tuleeta abantu ab'enjawulo ne tunyumyamu ne tuwayamu ebigambo ebirungi byonna kapesa ka subscribe ako kanyige kakulu nnyo bwe gye tuteekayo gwosooka okukimanya lunabenga nkusiibula ffe nga bannabuddu tulina enkola yaffe ey'ebuddu ewaffe ng'abaakuzibwa nga bwagambye nti munnabuddu agenda okuva ebuddu okujja e Kampala bamusibirira entanda waliwo abaana abajja e Kampala okunoonyaamu okuyiriba naye ng'oli kituufu essubi ligenda limuggwamu agamba ne bannange nze nga biganye yiribye ebbanga bwe liti naye akasente kakyaganye baganda baffe bangi bannabuddu twogera bannabuddu kubanga betumanyi bajja okunoonya oba wava Luweero oba wava luddawa naye ng'oli Kampala waneeno bantu babeera mu njoli n'ajula okweteekamu akaguwa olw'ensonga ekyokulya takiraba ate nga embeera gye bayitamu ffenna gye tuyiseemu twali tugirabyeko waliwo omuntu atamanyi ndi lipazo yasulako enjala nze ne alusazi zennyina abo boolaba bannangira ebyenda zaava ku mbeera natuukako ku mbeera ebwayise eyo nga sirina kyakulya nga sirina kyakunywa nga nsula wabweru nga nywa mazzi nga naabira mu loogi for over like omwaka nga mulamu nga nsula ku street ebwayise awo ate nga sirina stage ya boda nga baboda bawo bangoba ne alusazi zino zolaba nalawala zaava ku butalya natuukako mu mbeera ne nga sidda waffe sebwato sidda waffe ekyokulya tokiraba nga ne poliisi bwensiba enta nga osaakubuuza tolina yadde akweyimirira nti tewali bagamba mumute agenda so embeera eyo yonna tugirabye tubalina butaggwamu maanyi kubonaabona si kwe kufa bino ensi abantu boogera naye era bituuka nabyo ne biggwa teri kitaggwa ebyobufuzi bikuleetedde banno okubalaba nga abalabe musigala muli bannayuganda ebibasoomooza tebigenda kuggwawo sebwatu waliwo ne bye tutasobola kuwangula kyova olaba otubuuza ku bintu by'obufuzi tubikekejjula bukekejjuzi sira nti tetusobola kubyogerako twabiraba nga bitusinga amaanyi
tuli banafu nnyo ku byo tegeera oyinza n'okumaliriza obulamu bugenze otegeera tubisobola sebwato bwe tutuukeera ku makya nti otulese ku pano wano tuwogere ebintu nga bwe tubiraba tuyinza n'obutamalaawo nnaku 2 oba 3 nga tuli balamu era bw'ojja n'obitubuuza oluusi tulema n'okunyumya ku ndongo yaffe tukekejjula bikekejjule tetubiyingira olabo biyita mabbali obyewala bwoti engo obimanyi okubyogerako nookera ku makya n'obisimbira amanyi naye munawe obalamu n'ogamba ekyo kinsinga amaanyi bwenzi gyonkera naamusobola Katonda ali waggulu yalimanyi ebimu ku kusomooza abavubuka ensangi zino ebisinga okutunyigiriza biri ku baana ba buwala abaana ab'obuwala abo lunabe ennaku zino nga beegumbulidde okutuzza mu kyalo abaana ab'obuwala nga beegumbulidde okusaanyaawo amaka g'abantu obukodyo buli lukya bajja n'akakodyo akapya n'enkuba empya ebintu ebize bituuka ku bakazi ebintu bye bakola abasajja tukola eki naye abakazi beefiirizizza nnyo omukazi yatondebwa ebbanga lyonna ng'ali wasibwa musajja naye bwe muleeta emitima gy'abasajja okutandika okubeekengera mwolekedde kati okuzina obubbi bususse mwolekedde okgenda kuzinoonye mujje mukole ebyammwe kuba kakati bw'otunula ku bituuka ku basajja banno n'otunula n'ogaago nti ono yeekolera akantu ke bali tebamumanyize nga mumanyi ebiro byamale nga tasuze waka n'omugaago wayi wandyegulidde nga tunaga eyo tugireke no wandyayambadde kano ak'emitwalo 10 lunabe kampite mukeena ng'olaba ayina kyagoba kakati ffe ababimanyi ensi ng'eri mu kukyamuukirira ekuba enduulu ffe tuba tumanyi sibwato ng'akubye ebidongo omusajja yeebaka ku 8 omwana awo teyeebaka bwe munaavaayo ne mutandika okutweyimba mu abakazi tugenda kutandika naffe okulimitinga tufe nga n'akawunti namba zaffe temuzirina kubanga gwate olunaakutte omanyi ova waka tukusanga obeeyo ku kkubo fudde n'akawunti tugirina kubanga temuli beesigu eziriko ebyo byokuwasa bye tuba twesonyiwa tetugenda kubivaako laba byofiirwa ku bye tulabye mutandise okubowa sajja n'akola ekintu kye n'ojja n'obowa oli n'akola ekintu kye n'ogenda mu mawulire towuliriza lunaba ayina obukadde bwe 8 ku akawunti tombulira ku byatuuka gundi omwo teeka mu nkwawa password yange ya banka kantu kange nkolera abaana bange nkolera n'abaana bange luyinza okuntayiriza eyo gye navudde waka nga nkusiibudde era onzitanga n'akawunti zange tomanyize nnyina mu banka gavumenti ne wayita ebbanga nenoonyereza ku muntu oyo ayamala ddyo okukola wizitu nti yava sente ne ziddayo mu kitavu ky'eggwanga kubanga omusajja omutiisizza okubuulira ebyama bye endagaano ze azitwalira nnyina nnyina bw'aba mwerufu nnyo ng'azijjayo kati nga busaasira abakadde baffe mukadde waasobola oguluba n'ettaka lye busaabala era nnyabo bamukangamu emirundi egyo ng'agamba nze njagala nakweddira wange sibisobola awo b'ettaka batwala abaana bo bababbye ettaka olw'abasajja okubatiisa kuba baamanya banabikuwa ojja kukola nga mukazi munno nawe bwekyange abakazi bakkakane tuddemu tubawe zipassword z'amabanka tubawe endagaano n'ebyapa n'ebye tulina babimanye ne kaadi z'amamotoka bazimanyi bwe bataakola ekyo tukyakukuta kaadi y'emmotoka ebyapa byo nalaba waliwo bitedde mu kisawo ngo nabitwala biri wanakati wa Sabirina ndeka nkyalina ekintu kaadi z'emmotoka zonna olwalaba ebyasuna benne nga kaadi yange emmotoka mapapira buvagezese bwato jangu omanye emisinde gye nadduka wadduka mbiro nogaa leka ekiro ekyo navugirawo mpaka wanakati wa Sabirina n'omugaawo waayi tereka aya bw'ofiiriddwa naleeba so nga tinandikuwadde omufalidi tereka ate nabo beetaba nnyo mu mboozi era obwo obuboozi abakazi babwagala nnyo ono omukazi abasajja ffe tuba waka nga tunyiga essimu tuba tubuulira ono nno omukazi avudde nalwana wamma lwana nga gwowanirire
Mario ngo kana kola bonno nga tegeza kati nawe oli afuserolo mmodo kale nyabo jakonda bachi mafia katwe kunize nga we kuniza so abakazi bi batujje kakajanje bakakane batuwe peace of mind tebalukalira bintu kubanga biba byabwe bwe kuzala mu omwana bibyo uli mwana wali nako percentage ate balowooze nti n'omulembe gukyuse abakazi bannabwe banyiikidde okukola era nabo balina ebyabwe leka kutunuulira musajja ebintu byeyekoledde nti bibyo omukazi okubeera naye kimuleetera kuba na buvunaanyizibwa ku byabugagga byo anti kati kyebikoze okutiira okuwasa naye ng'omubuuzi okoze ffenna otaddeko ki tokutugatta tujja kubeerawo nga buli omu yeekengeragana nga mukesi ffenna tubifiirwa so bakkakane babeere beesimbo nga bannyaffe bwe baakula tiyabeeranga n'etaata n'ennaku zino omukazi akukutula kaddiiru n'akukuta nako ewaka nga tomanyi umubuuze okukuta ki niffe waffe kyakikozeeko nga ne bwoweereza ssente maama azanjule wa muzeeyi naga owaayi mutabani w'oyampadde 10 ijo mwami tuligabane litetenkanye n'akawunga ennaku zino naye ennaku zino ekuniza beekuniza nnyo gibanaako mu okwekuniza naffe nga tumiima twemiima buli omu asigaze kake buli omu anyigizibwe mu kange nawe akutte kyakutte beera n'enfisiyo tulabe so babeere beerufu bave ku bintu by'abasajja kikulu nnyo amiina nnyo bannyinaze ensonga ezo muziwulidde byonna tubyogerako olw'ensonga nti era bitutuukako bakyala tubalabye abavuddeyo eyerimbika mu maali y'omusajja n'agitwala tebijja kukola tebigenda kukola kati naffe twalabuse buli kintu kyonna weba ndagaano ya kibanja naye kuba baddewo omukazi tateekako zaawo we natuuse lunnabe ateekako atya naye kuba baddewo tasayininga anti biba bitandise olumufuuse era mukwatira omukadde abiri omugawo akako kaako bino by'abaana bange diru nagikututte ezozi biva ku bintu byo awo we tuli oba nyumba wasizeemu bbaawe abakazi bafuuse n'okuwasa bawasa nnyo nyumba yajo wasizaamu nga tonnafu nkutidde anti agamba ennyumba eba yiye era gwe omusajja ewaka ntiza kyoba nakyo eba mmotoka yo oba ogi ebawasa bakuba ewaka n'aleeta ekivubuka ne kiwewa endago nange tugyogeddwa nekimutenda nekimutenda mukulaga wano wange tebalina kyebagenda kukola n'okugulu nekiwanika abaana namugoba ali eyazunga ali eyabonaabona ekisiraani ekyo neyeyagalira mu nnyumba yo naye nga tonnafa abaana abobuwala mwekoze bintu kale bannange tweyanzege eri pazo emboozi yeteggwa malojja tujja kumweyongeza twongere tudde mutunyumye gaaba ewaka tujja kusinkana nga ne Suna Beni waali Maswanku naye ali awo abakyala bamutawaanya waliwo omusajja tatawanyizibwa era bubeera mu mboozi y'abasajja tuleetanga mboozi y'abakazi gwe mujja kumaliza buli omwe ga wange kyeyankola nze naye bannaye buli musajja era alinayo Suna yali atuganaga buli musajja alinayo olukanyala nga lukumazeeko era kiva ku bamaama abo gye bakomye ennyo okugirinnya ennyo buleeki mu maka enkanyala zikyajja bannange buli musajja nange nkayinayo okalinayo kayombi kakuba essimu ne kawalabula ebigambo nga kakadde kati ffe tetufaako tetuli bantu ne bakubuuza nti wali olaba wanti munaye wogendera ku balalu ng'omulamu gw'olaba ate tosobola kunnyonnyola bantu lwaki kiwakaagalako wogendera ku mulalu nga balamu tobalaba bintu biba byakusobako annange abasajja tuyina ennaku naye obukanyala tebwagadde kwejjayo kaagala ensi kategeere nti gyekali kaagala kajje ku mulimu njakujja kowokeddaawo ajja kundaba ono n'osatya n'ogaa tekajja wano bayigino omugere gwa ggolola taata nteekoko ebuddu leero wiikendi tugendeko Masaka eyo tulabe kuggwayo obulamu bwa kiseera Maswanku ku kamera abaddeko nnyo wali awo naye atabonaabona abakyala obuzibu bwe bakyala atakuumira mpeera akuume munnange omwana wetu